ebintu ebiri mu nsi tetumanyi wagyeraga, tetumanyi biddako nkya kafe, tewali amanyi oba biki ensi etagala. Naye gwe omutukuvu oba olina kwemirya mu kukkirizako, amaaso go gatunuulize Katonda. Zabuli 123 Dawudi yagatunuuliza Katonda. Eyo emunyenye etumulisiza abaawo okubikkulirwa essuula esooka olunyiriri olw'omunaana nti yaliwo alibaawo era waali alibawamu nange ng'omuyinza w'ebintu byonna ng'olitawatiisa teweerabiranga kukoowola Mukama Katonda wo ajja kubeerangawo ng'olitawatiisa mukizikiza nga buli omwagamba nayitawo atya ndimukoola nze aliba wamu nange. Mu mbeera enzibu teweerabiranga kuyita linnya lya Katonda. Ensi eyunga ebizibu bingi, emisawaana mingi, ensi etuvuga supingi, ebikolebwa bye bingi, naye bigenda okubaawo nkya tetumanyi. Naye omutukuvu ye atambula namukkiriza, amaaso gaffe tugateeke ku Katonda. Oyo yagenda okulungamya olugendo lwaffe, ebigere byaffe, yagenda okutumulisiza, agenda kumulisiza pulaani zo, agenda kumulisiza amagenda go, agenda kutuukiriza ebirooto byo, agenda kuyisa mu ddungu nga tolina ky'olina nga bakuyita omwavu, nga n'omwavu akuyita mwavu, nga muntufu olinga ddungu nga tolina kwolina kwonna, naye Mukama agenda kugabirira. Ensiga Mukama nekitawo nemukoola aliba wamu nange, akuwanirira akuyise engabo. Enzikiza ng'ekutte osigala nga weesize Katonda wo, muyitenga namba Mukama, namba Mukama aliba wamu nange naawe. Mukama totyanga kumuyita, embeera ne bwekunyiga kyenkanawa, sigala ng'oyita Katonda wo. Yitanga Katonda wo mu mbeera yonna. Enzikiza ne bweba ekutte etya, ne bw'oba mu kiwonvu eky'okufa, ne bw'oba nga osigadde tokyasobola kwogera w'oli, nga tokyasobola kwatula nakamwako, naye sigala nga omutima gwo guyita Katonda, sigala ng'omutima gwo guyita erinnya Yesu. Mukowoole waali yaliwo alibaawo, ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Ekitabo ky'okubikkula essuula esooka olunya olw'omunaana. Ye muyinza w'ebintu byonna, omukono gwe tegulemu, omukono gwe gw'amaanyi. Ffe tulemwa ng'abaana b'abantu, waliwo ebitulema, naye Katonda ayinza byonna. Katonda ayinza byonna.
togwanga mu maanyi ndabye abaana nga baggwaawo obulamu bwe n'abumalawo nga mu mutima talinaamu kukkiriza, mu mutima talinaamu yadde okukkiriza katono bwe kati nti Katonda ali naye. Katonda ali wamu naawe awo, weetaaga kumukkiriza bukkiriza. Ekitabo genda tusomangako mu Abakolinso ekisooka essula eyokusatu olw'okumi-n'omukaaga. Temumanyi nti muli yeekaalu ya Katonda? Oli yeekaalu ya Katonda atudde mu ggwe. Olina kukkiriza bukkiriza nti Katonda ali nange. Essaawa yonna, ekiseera kyonna Katonda asobola okukuggyaawo. Danyeri yasigala agamba nti keberembe oba empologoma oba ki, naye nze nsigadde nsinza Katonda. Ne bamuteeka mu bunnya bw'empologoma naye era ne zitamulya. Misa Saddwaka Abunego ne bagati tugenda kusinza kibumbe. Tovuunamiranga ngabo Katonda, Katonda owo butaliimu. Tovuunamiranga mbeera, tovuunamiranga kizibu, tovuunamiranga mulabe. Katonda ali mu ggwe w'amaanyi, Katonda ali mu ggwe teyeebase, Katonda ali mu ggwe takoowa, tabongoota, talimba. Katonda ali mu ggwe, Katonda ali mu nze. Tasobola kuleka. Abantu basobola okudduka, abantu basobola okukoowa, naye Katonda takoowa. Ensi esobola okufundirira n'olaba ng'efunze nga nawe weebuuza ki ekiddako, ensi eragawa nga tomanyi kiddako nkya, weebuuza ki ekiddako nga ne bw'obuuza naye tamanyi. Naye omutukuvu kukkiriza, ng'omutukuvu era kuyimirira mu kukkiriza Katonda wo, amaaso gatunuulize Katonda.